Weewaawo kansubire nti nno mwasuze bulungi yonna gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza mujje baleke emirimu mmwe abatandise dda okubeera ng'ate mugikakkalabya nammwe abatannatandika kansubire nti nno buli kimu kigenda kubatambulira bulungi nnyo bulungi ddala mbasasirako nnyo mmwe abayita mizibu eby'enjawulo mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi mwe abakuliza amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa malungi ag'essanyu so ng'ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe nsaba emyoyo gy'abagenzi Katonda agiwumuze mirembe agiramuze kisa agumye emitima abakaabi nganda sakati n'ab'emikwano amanya enzo omumbeja Aisha Nasolo wanofunawo updates nga gemawuyi agagenda maaso kwa celebrities baffe mu ggwanga lyattu Uganda kyema nkusaba kiri kimu subscribe nga teekako akadde mukwano gwange like nga video eno n'oluvannyuma tuyongereyo mu maaso naye nga amawuyi gassanyu nnyo nnyini ddala ag'okubeera nga omuyimbi Maureen Nantume finally azadde era bambi akubyewo baby boy ye kennyini avuddeyo wali ku page n'akakasa nti bambi azadde era bw'atyo ne yeebaza Katonda ataddeko wali ennaku z'omwezi nti era omwenda omwezi ogw'omukaaga era n'agamba nti bannange it's a baby boy n'agenda mu maaso n'okubeera ng'ate yeebaza Katonda kati nno munange tumuyozayoza olwakino kyasobodde okubeera ng'ate atuukako congratulations Maureen Nantume upon giving birth to a bouncing baby boy munange asobodde okubeera ng'ate azaala wabula ng'ate gye buvuddeko kinajjukirwa nti mu myezi ng'ebiri emabega mwezi nga gumu abantu bangi baali batandise okubeera ng'ate batambuza olugambo nga Maureen Nantume wagenze maaso n'okubeera ng'ate azaala nga bamupostinga wano nawali paka mukazi wattu we yavaayo mu mwezi oguwedde n'agamba bannange sinnazaala mwe mwenna bagenda maaso n'okubeera ng'ate batambuza olugambo nti nzadde bannange sinnabeera ng'ate nkola ki sinnabeera ng'ate nzalira amawulire ago butereevu nagakutuusaako wano wabula leero ye kennyini bambi avuddeyo n'akakasa nti nno munnange akoze ki azadde kati nno munnange nsaba tugende maaso n'okubeera ng'ate tumujagulizaako nga tuyita ate awo wansi mu comment section buli omu munnange teekawo obubaka bwo ng'omukyalo no bambi omujagulizaako kubanga bambi olutalo yasobodde okubeera ng'ate aluvuunuka era bambi yafuuse maama omulundi omulala so ng'ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali ngenda kuba bambi nkulekerako akatambi kano kakadaama osobola okubeera ng'ate okashayalinga okubeera nga katuuka kwabo munanga basobola okubeera ng'ate bamuyamba nze naawe tuyinza okuba tetulina ssente sobola kubeera nga tujja omwana ono mu buzibu wabula eddoboozi lisobola okubeera ng'ate lituuka kwabo oba oliawo abalina obusobozi abasobola okubeera nga bambi bamukwata ku mukono n'ava mu mbeera eno gyali mugenda kubeera nkulekerako akatambi ke katini nnyo then n'oluvannyuma waliwo omukulu bamuyita Godfrey Muwonge alina ebisingawo ku mbeera omukyalo ono gyalimu mu ggwanga erya Saudi Arabia era butereevu naye ogenda kuba omuwuliriza then oluvannyuma munange ye omukyala Rema Namakula mukyala Dr. Sebunya Hamza omu bw'ati munange yatuuse dda e London era munange kigenda kubeera ng'ate kitokota si kisaanikire butereevu naye akatambi kengenda kuba nkakulekerako awerekeddwako mikwano gye egamba nga Evelyn Namulondo n'abayimbi abalala ab'enjawulo saakaate n'emikwano gye egy'enjawulo kale no munange ngenda kuba nkusiibula for now toseetuka nkomawo essaawa eno yennyini n'amawuyi amala mangi nnyo nnyini ddala goodbye for now comment ogiteekeko wansi awo mu comment section subscribe nga gwatanaba mukwano gwange teekako akadde like nga video eno naye ng'ekisinga obukulu toseetuka Saudi bankuba bantukunya abakunyamba omuntu yenna ayina obuyambi anyambe abakunyamba ndi mu kyumba bambamba ndi mu ndungu onyambe amafiini omuntu yenna ayina obuyambi anyambe sobola okuva mu kiyumba wala nsobola kunyamba nkuye ku olutindo olumu nkoze sobola kunyamba era bampuliriza siyinza kugamba nti ndi bulungi bigambo bya nnaku ewali kadaama akabasinza kusanyuka ensonga za namitala zino zirudde myaka kati 7 naye nga twatandika oziroopa ku embasi nga giri myaka 6 aba embasi nsaba n'obwegendereza nsaba n'obwetowaze ensonga za namitala zeeyongeremu amaanyi tusaba namitala ataasibwe mu bwangu myaka 7 tafuna yadde 10 ayina family ayina omwana mama atunuulidde ye omwana atunuulidde ye buli bwe tulinnya ennyonyi ab'e Kampala batandika kutunuulira ffe netunuulira gwe batunuulira tunuulira gwe bagamba okujjamu ssente talabanga ne ku riyals bwe zifaanana talabanga na ku ssente ya Saudi akanyajjuulira buwulizi wano we tusabira namitala yeetaaga kutaasa mu bwangu
namitala yeetaga kuyamba mu bwangu. Ensonga zino embassy ezimanyi, n'abamu ku bantu ab'enjawulo bamanyi ensonga zino, naye tetumanyi obuzibu buvaawa obwa namitala okuba nga tayambibwa. Nze naalisabye ng'ebintu ebirala byonna ebiteebwa mu nkola nga just omuntu baavumye muvume mu ddakiika oba mu nnaku bunaku nga kati buli muntu avunnama, kitegeeza amaanyi gasobola okukola, kitegeeza ebitiibwa ne positions ze muyina zisobola okukola. Nze nsaba busabi such positions ze muyina era ze musitula mu mikono gyammwe ne ku mitwe gyammwe, singa mugasitula amaanyi ago ne mugaleeta ku nkuba kyeyafaanana bw'ati, nkuba kyeyadaaga bw'ati, nkuba kyeyajeera bw'ati, nkuba kyeyatayina yadde eddoboozi, nkuba kyeyatayina yadde ekyamazima ataasa, nga ffe twerwanirira, ffe twetaasa ffekka. Nsaba busabi amaanyi omuntu gayinza okuteeka ku kivumo obuvumo n'agamba nedda eyakikoze ngenda kumunoonya, n'amunoonya ate n'amufuna. Nsaba busabi Parliament yaffe ensonga z'abankuba kye muzongeremu amaanyi. Abakola ku nsonga zaffe bankuba kyeyezeebweru bannange woofiisi ezo muzongeremu amaanyi. Abantu bwe bati bataasibwenga. Omukyalo ono ali wakati mu mbeera ey'okubanga obulamu okubufiirwa n'okubusigaza. Mukyala mulwadde asaba assistance, tewali ayamba. Naye Uganda yaffe tusaba busabi ab'emitima emirungi bakyalimu. MP wa Kampala mukyala ekyamazima, tusaba oyingire mu nsonga eno, at least gitwale mu Parliament. Minisita wa Kampala tusaba busabi maama, ensonga eno egende at least eyitewo egende ng'abalala batwala endala, n'ey'omukyalo netwalibweyo, n'ey'abankuba kyeyo ensonga zaffe zitwalibweyo, n'etufa tuggwawo, tudaaga teri ataasa, tulajana teri awuliriza. Omwana wa Uganda abonaabonera ku ddungu, ataase.
njagala okusooka ddala okubeebaza nze nga kiikiridde ttiimu yonna gye tukola nayo mwebale nnyo okutuwagira entujja y'omwaka egenda kubeerawo ku lw'omukaaga luno nga bwe twagisuubira nina amawulire amalungi tule tuva kwaniriza Rema Namakula atuuse tomorrow Princess Juliana Kanyomozi agenda kuba nga tumwaniriza ate ku lwokutaano tusingeyo Samisa Semakula bayimbi nno bonna abo b'amaanyi era njogeddeko nabo ne bagamba bagenda bakuba omuziki olwo ebitatambudde bulungi olwo visa ze zitavuddeeyo ate nga tuteddemu amaanyi gonna tukoze buli kimu n'ezimu visa ze zivuddeeyo n'ensula mooshi osobola okunyonyola abantu lwaki visa ze zimu tezivuddeeyo nga bwe twanyonyolako okusooka kiso zonna ezibadde zibeerawo kubanga zonna mbeeramu nga ebintu bino ebya visa tubimaliza naye nga essaawa zino visa section erinamu backlog nene nnyo obuzibu bw'amaanyi naye nga tugezaako nnyo okutuusinga okulaba nga visa tuzijjayo mu time bitusinga gurupu bafuna visa abaana abalenzi 2 bafuna visa zaabwe then owokusatu memba n'atafuna visa pasipoti eno erwayo sibamuma oba bakola tubadde tukyalira ne kaka tukyagirinda essaawa yinayinza okujja naye nga bo twabadde tubengeeginze ne tubabuulira buli kimu nga bwe kigenda basazeewo 2 tebasobola kujja nga munnaabwe tanafuna pasipoti yaabwe era ne batekinga decision ne bakansonga ne bagamba tebasobola kujja ng'omulala tafunye which is out of our control kubanga fe tugezezzaako gamba ne twengeegize ne management all along ne tubagamba 2 watu bajje bapresentinge balipresentinge bannaabwe naye tebasobodde kati ate nga netuba bategeeza ku Maddox ne bandi Maddox yali ajja n'abantu 10 bandi yonna ayagala ajje nayo bakyakola ku nsonga zaabwe naye tebanakola decision passport sezo tezinaba kuvayo kinategeddeko ate nekisembeyo ddala kyenda balimosi kyebali baddeyogerako eri abantu olwo twavuyo netukola statement bitusegenda kujja kubanga babiri bafuna visa omufisi yonyine egamba ne decision eyokusatu etoleddwa naye unfortunately tutabatekako myewo naye tugezezzaako ekisoboka twogera nabo nga ttiimu nga 2 mujje naye ne bagamba bo okusinzira ku nteekateeka yaabwe tebasobola kubanga 2 bakola ki nga bayimba because balinga eggulu naye nga tebali tusazeewo 2 bajje bali presentinge munnaabwe naye nze ndowooza tubeere positive abantu b'eyuka enjala mu tusonyiwe kumbeereewo mujje mu naye kakasa mu bayimbi be tulina abasatu sitiimu eyo event tebeerangawo mu UK kubanga mbadde ku Mawuwe Agency Moshi nabyo ebivulu bibako abayimbi 2 omuyimbi omu naye tulina abayimbi 3 ng'abayimbi abo buli omu asobola okukola lonki ye ku Mawuwe Agency Misa Semakula asobola okuyimbira our number plus Juliana ayimbye emyaka mingi ayinyimba nyingi ate Rema yayinyimba nyingi nedda twabadde ettaka wano Rema yayimbye 1 hour and a half n'agamba leka nkikube abantu b'ettaka ne basanyuka so mbadde nsaba abantu ba UK Europe babukeezera hoteli zammwe mujje tunyumirwe mbasuubiza nti event eno sitiri egenda kuvayo ngaetebangawo tubeere positive tubasaba mujenga mukyali buli kimu kigenda kutambula ngaekyali kirina okutambula tukoze buli kyonna kubanga visa zasasulwa buli kimu kyasasulwa ekitakoleddwa zizabadde tiketi zaba B2C n'esente ezo tugenda ziteeka mu production n'olwegesi nanjagadde nga nteeke efugeku nga olw'omukaaga muno abantu benga tubaddiza olwekyo